amanya n'eddoboozi ze Fat M omuyimbi w'eggwanga era nga ndi wano lwa Temperature Touch ndeese omusawo gwange ku police station Lumala okuwaabira producer Musa Ujambo eyayita Temperature Touch eyayimba wanula ne Ava Peace musajja muyaye nnyo era abayimbi njagala obategeeza abaana ab'obuwala abakyala mwegendezo gende waggayo yo gayita mala nnyimba abayimbi abakazi abayita kiro nakamuwa oluyimba luli myezi 6 talumalanga namusasula dda miliyoni 2 tampanga luyimba yesembyeyo okuŋŋama mundu kino essaawa 10 ez'ekiro why lwaki aŋŋama ngende essaawa 10 ez'ekiro zemba nki mu oluyimba nga bapalaso mbasangayo abayimbi bonna abaawano jasijuzasayo palaso nga yeebase enyimba bo bazikola misana abasajja enyimba bazikozesa misana abakazi azibakozesa kiro Temperature Touch akwata abakazi abadde ayagala kunkwata bayaŋŋamye ekimu oluyimba ssaawa 10 ez'ekiro gwe gu temperature ogwo mwogejjera ogwo ogubuto ogukunyanga evviivi ly'embizzi n'ogwo ogumu ogwakumyuka ogulina siriimu nga tomira na ddagala fetogenda kututta bw'oba osazeewo okukolera omuntu mukolera oluyimba lwe olumuwezi bamuta Fat M oluyimba lwange ndwagala era ogenda kulumba ogenda kukolagana ne poliisi kubanga amaze okugulawo keesi ey'okumbuzaabuza buli kanaku nkukubira amasimu Temperature tompa luyimba kukubira amasimu buli kanaku tompa luyimba lwange nga tojja kukolagana ne poliisi. Fat M simanyi Fat M byayogera bituufu oba ye kennyini just ye mulalu nze ndaba si mulalu bituufu byayogera emyaka gye tebanga emyaka mikadde naye kuba kati bavayo n'agamba nti nno Temperature Touch musajja mubi kubanga ye yagambye tamaliriza nnyimba Lumalayo emyezi 6 ate nga okitegeera nti naye abayimbi abasajja abayita misana ate n'abanguyiza naye abakazi abayita kiro nti ye yamukubidde esimu namugamba jangu ssaawa 10 ez'ekiro okime oluyimba lwo n'akizuula nti abadde ayagala muwamba. Bameka bayita ekiro nga bakazi banne ekyebuuzibwa gino emyaka gyo bagiwamba egyo gye basingira ddala okuwamba anti tegyesobola ndabanga ali 455 amagumba gawa gakadya ndabyo wagwa fesi yokka fesi lwa kizigo yagambye kino muyimbi wa ggwanga ate simumanyi nange by the way ebizigo nabyo ndoze ebizigo nabyo biboola walioko ujasinga nga ne bwokola otya okitegeera nga ne bwobyesiiga osala emyaka gigaana waliwo omukazi gwe nalabye gulu yina nga yengedde ng'ali wali nabadde okulwekookyaawo nabadde ngenda saidi zeeri nawe omukazi nga tooke lyennyini liri eryengedde naye nawe wamulabye oli nga mukazi mukadde naye nga wano amyuse ne wano amyuse ate wano nga babulaaka mugendamu n'embalabi ebintu sport kati mune sometimes wanagenda okozesa ekintu kyosobola okukozesa ekijja okuwuliriza ku genda anti bagamba nti nno kasita weefaako ajukira mukazi yuyo bambi akaddi alina okubeerako yes it's not bad but remember too much of what is bad. Yeah, it's always bad. So you have to balance. Anyway, back on point na ye Fat M atujeko gundi gwayogera Temperature yayimba oluyimba ne producer wanula ne Ava Peace yayimba ko oluyimba wanula yes wanula awizo Ava Peace mumaya oyinza okusanga nga bayina ensonga zaabwe nsonga ki ensonga z'omunda naye ng'omuyaga nnyo okuzaabya kati oli n'agamba wakoze bwoti kankwabize kuki naye nga Temperature Touch kweri asobola okudda ku maama woono kati gwe lwaki yagambye yabadde ayagala muwamba ekitegeeza ono nnyina naawe tubalaba ono nnyina gw'oli afa kimu kale nedda nzisiganye bino zimanya nti ateyo nti ono nti ekyamwagazizza nti lwakuba ono mugagga ndowooza gundi fata alina ssente ziriwa kati naye yamutute ku poliisi yagambye ensonga zigwera ku poliisi kubanga wanula Temperature Touch alemedde okumuwa oluyimba lwe lumaze ebbanga ddene n'amugamba nti tamulegako ogwo ogubuto simanya bingi nnyo yakoze ki mulwadde webuuza kati ate
naye bandibugula ko omusango kubanga si musawo ako kalebule teyasose mukebera ako kalebule oshigira bulungi ya mbwa myuka emimwa Fati M mwati byagoze so yakikiridde ndowooza abayimbi abakazi naye kati ate n'ekirala ba producer okuyita abayimbi ekiro 10 ne omuntu bakuyita ekiro 10 nawe abeera n'ensonga 10 ez'ekiro gamba nti no jangu noyita muno 10 ez'ekiro gulaba kijja sanga lwabafunyaka lwafunyaka ddate emisana ayinza okwagala okumulawo ng'ayina ate olugendo naye ng'oyagala ekintu kirabika naye nze ono Fati M ndaba just byataddeko byakuwaayira temperature touch awaayira atema mugambo naye nga balina ensonga zaabwe wandebawo ku nsonga zaabwe waliwo ensonga zaabwe katonda ayagala akube munne mu ngeri naye sebo nedda waliwo ne bagundi abo nga ennyimba nnyingi nnyo zayina kati nga amuteeka ku pressure nnyo gwasooka okitegeera kati bami nga sisoyoka akasente ke nga amaze ebbanga lya myezi 6 talufunye oluyimba okitegeera anagamba leka ngende mu kamera tumanya ajja kulaba eno video ampa oluyimba lwange naye kino ekyokumuyita ekyo 10 Fati M taliika bagamba nti gwe just kasitosa busayi mukaba nakuwa obuwangazi ebisigadde bikola ki byeleeta byokka aba NUP musajja ono Kimenke yabayisangamu eggaali essaawa zino baseka bagamba nti omusajja alaluse nebwolaba ebintu bagamba nti mbukakirabe ekyokulippira pulezidenti wa NUP oba biragalagala yakozesa bingi simanyi kuba nze ndaba engeri ali oli okulwaddamuko ku interview ezimu naba nti mutuufu omusajja akola ki nogamba nti omusajja is very wise nga mugezi naye ate bino byetanisa obukwogera simanyi kweri siwa kukebera bukebezi mutwe kati yatuse okulumba ekigenda ku alien skin yatuse okulumba abantu be abafangoni benyini ate ye president wa fangoni ate nayasangu yagambe n'okugamba fangoni nzigule kati njiggadde mwengenda bagoba ngenda kusaininga abapya kekadde saga muddemu kwepankapanka mwembatadde kiringa taata kikibuzibu ki kiringa taata mu family neyekalakasa nayogera ebyama byonna ebibeera mu maka gati yoyo nagamba ono Kimenke nyammwe bulijja akola bati ne bwati ate ono yakola bati ne bwati ne bwati kino kikulu kyammwe kiritegeera kiri kite kaakati fangoni forest manager oba boss CEO wa fango alien skin ayiko okubanga munnaye oba yabadde avudde mu bbaala ye ng'atamira bino ebintu bye yeekozaakoza si gwe gusoose nze tumulaba tugambe okitegeera nti bya bulijjo bino bye yeekozaakoza si gwe gusoose ate si gwakubiri yeekuulako waya ojjukira ng'agamba nti abasoga mpoziko nga nze nfuuse kyabazinga wammwe n'agamba n'okugamba nti kuba abali beesimbyewo kuba pulezidenti tekuli amusinga magezi ng'oggyeko pulezidenti Museveni owulya bulungi omuntu akola statement bwezityo abeera kati nejjo n'agamba nti nno abakadongo kamu ngenda basaanyaawo kati owulya ddala nga omuntu ataliiko agenda maaso n'okwogera era nze nsaasira abantu abamuwa time n'abamuliraanye kuba statement ezo z'akola ate nga tezituukirikika tezigguka okitegeera ayogera tezituuka ayogera tezituuka bajja mufula wa mugamba naye just ayina okwetereeza ye nga ye si bwalina ogitambuza ande kati engeri ne mu music engeri gyabadde takyali ku top badde bagamba nti oba oluusi agezaako kunoonya kagundi akanamukomyawo kuba ku top ko yakola ki yasimuka ku top takyaliko wadde bo nga bo bafaani be bakyaliyo n'abamwagala gye bali naye enneeyisa eno kweri tegenda kumukyayisa abadde baga kuba kasito otandika okugoba ku luuyo kasito otandika okugoba ku luuyo omuwagizira Vena gye yagamba kambeere mu Fangoni Forest tubeeremu ffenna ngono erida baffe
Nomugamba ati nti baawo. Agamba yajja lwa mukwano. Agamba atya DJ Siraj. Team Fangoni. Team Fangoni kati mo bona bakoze eki. Abagambe tebuddamu. Na era abagambe nti buli muntu abaddamu following awonna. Oba ku TikTok, oba ku Facebook. Abagambe mugende mukole unfollow. Oba search aba blocking abagobye ewuwe. Simanyi. Omusajja ono kweri. Just waliwo atuuka n'avaako. Avaako nga munnaffe yali yavuddeko awo nesimanyi owa yaterera ow'erigindi we Masaka. Anti naye ekyokuva nga just kikyali awo bwekityo ovuddeko ogusooka okomyewo. By the way nsiwanko mu kamera nga ayina ku bigambo byayogera nga byamagezi. Wetegeerekeka. Sometimes atera okubeera nabeera bwa ebito byakuzaalawo Adamu. Ebiseera bisinga abeera akubiddwa nga ne byayogera tabitegeera. Yagera kimujjidde. Achogana ntino tumutwale tugambe nti tujja mutegeerera nga omwacho nga bwali. Kajja kula mpola mpola. Kozo okujjako oli kitwayogerako nti ayinza okubeera nga ayina empagi. Empagi emuwanirira. Ne bwayogera ekyenkana ki tajja tekimukosa. Nga ne kichoba ki. Naye ng'oggyeko ekyo. Waliwo ebigambo ebimu byayina okuba nga byolabira ddala ng'ekyamazima biri nonsense nga tebiina makulu. Ate nga tebiina nawe mutwe tebiina nawe bitwala industry. Okujjako okwogera ekikyali ekimujjidde. Naye mu bufuzi nze ŋŋanzi sajja yeetereeze. Akube music ave mukame nga gundi olutalo yajja mugende ne batandika okugamba simanyi gwe mulundi gwe tetumulabanga cool kati okuyombayomba bikibwa and whatever. Kakati musajja waffe Kimenke atukube music watunyumira. Akube music kigwe neva ku bantu kubavuma kuvoola bantu okubatuusa okulinnya eddembe lyabwe okulinyirira eddembe lyabwe ate sikyabeetaaga bagobye babulokinze. Kyekitegeeza okubeera kabaka. Mwakyo kitegeeza okubeera omukama. Mwakyo kitegeeza okubeera that okutwala kingdom noyingira mu kingdom y'omuntu nogivoola survive. Naye olaba bamutwalirawo ne bagamba nti oluusi osanga waliwo abantu akaliye. Naye sibeera waddembe okola kimu kyayagala. Waddembe obbagoba waddembe obbaleka. Kubanga bali bebeetaaga ono so si yakola ki. Si yabeetaaga. Abafangoni. So waddembe obbagoba waddembe obbaleka. Naye buli omu yeetaaga munne. Abafangoni batali netaliiwo. Ennyimba zize. Yazeyimbira. Bani abazifollowinga bana bazikola. Si fangoni yokka. Naffe gye tuli abali abasaagala muziwuliriza nga mmwe. Kale kati abafangoni kambagambe ekinombe ba motherfucker bayamba buyambi okubayimbira mu blocking mu deleting. Abafangoni tukwataganya oba bana ba mwana importance esusse fangoni yonna unfollow me motherfucker. Kati dogo terikoze eki kati ngenda kulikulutinga ate abaki